nkwaniriza dakika ziri 8 lunaku lwa kutano lwero gongedde okulabika nti mukwano gwange gafuluma ekiri ku FDC tugenda kubanga mukwano gwange tutegeera embeera nga bweri ku FDC jukira nti ekiri mu FDC kyonna mukwano gwange okitegeera bali eyo bongera kulabika nti beerumaluma ng'obwana bw'enjala olyo bakubamu ekisawo kya ssente kimu bwekiri bwe ne batandika okubanga basaasaana obala bagoza amamotoka amapya batandise okuyiwa matirio gw'ennyumba oli n'atandika n'okwambala essaati empya kale bena tugenda kubanga tubitegeera kooti ya Buganda Road egambye nti Dr. Kizza Besigye akwatibwe ne mwami Mukaaku naye akwatibwe abo bamaze ebbanga ddene nga munnange kooti ebanoonya tebalaba egamba nti balina emisango gye bawangula okulabika nti mukwano gwange bavunaanibwa naye tebaddanga mu kooti kati kooti eyisiza ekibaluwa egamba nti woolaba ku Dr. Kizza Besigye kamata wiya si yekka ne Mukaaku tugenda kubanga mukwano gwange tubitegeera getwongera kubanga tufuna okufiira ddala munda mu ggwanga erya Niger pulezidenti w'eggwanga erya Niger ayogeddeko ku simu ne pulezidenti w'eggwanga erya Bufalansa Emmanuel Macron amugambye nti wendi abaana banyweseza wendi mpolampola naye kakati ninda mmwe sibalaba ate nga abaana abawambye baga nti tetwetaaga Bufalansa wano ku ttaka ly'eggwanga erya Niger tugenda kubanga tukubuulira embeera yo sofa nga bwetambula pulezidenti aga nti abaana bankuti niye kakati tukoze tutya nti tulina kye tuteekateeka tulina gwe mbirowoozo niye tunaayita omwana nga boda yajegadde dda wansi okuteka ne waggulu mu bwengula koke kale tujja bitegeera getwongera kubanga tufuna amawulire amalala omukulembeze w'eggwanga erya North Korea Kim Jong-un mutabani w'omugenzi Kim Jong-il ate nga muzzukulu wa Kim Il-sung ayolesezza ebyokulwanyisa ebyamugaanibwa bawanga ga UN bamuteekako envumu naga nti toteekeddwa kuwolesa kino na kino bw'alabye defense minister w'eggwanga erya Russia n'amugaa nti bamwana bino tubirina bakole kye baagala kyonna ate omumanyi omwana w'omugenzi byonna tugenda kubanga tubitegeera abasajja bamanyiddwa nga America bagamba nti obuli bw'enguzi obuyitiridde munda mu ggwanga erya Ukraine kiyinza okulabika nga kijja baviirako obutaddamu kusindika byakulwanyisa mu ggwanga lino obuli bw'enguzi buli eyo si buli bwanguzi bwokka wabula n'ebyuma bibula materials zibaleeta equipment zibaleeta okuva mu mawanga ag'enjawulo zibula oba abaana bazikukusa bazirazaawa tugenda kubanga tubitegeera omukulembeze w'eggwanga erya Russia Vladimir Putin ali mu bagenyi mukwano gwange asuubiza okulabika nti ddala kituufu awaayo amawanga gasemazenga wa Africa agasinga obwavu 6 bafune engano ku bwereere wakati w'emyezi 3 ku myezi 4 agamba nti temuddamu kweguyiriza ngano esimanye eva mu ggwanga naffe tugisuza eka tugirina tugenda kubanga tubitegeera America egambye bwe batandika okubanga batunuulira olutalo bwe lutambula olw'eggwanga erya Ukraine balabanga ddala F-16 fighter jet eyinza obutasobola kulabika nti mukwano gwange etuukana n'omutindo oba etuukana kugamba ng'olutalo bwe lutambula baga nti F-16 eyinza okuba ya bigere kubanga abasajja bamanyiddwa nga Abarussia bayina 4th generation ne 5th generation weziri awo zongedde okulabika nga zigumbye mu ggwanga erya Belarus Zelensky okulabika nti yeetaaga ennyonyi zino F-16 ggwanga erya Russia nga talinatandika kukozesa nnyonyi ze tulaba ku mawanga gamba ng'eggwanga erya Belarus gye ziri ezigumbye ayagala kulabika nti ennyonyi azikoza atya ntajja zisobola oba okyawulira ebyo Abamerika batugambe kukusinzira ku mulimu gwongedde okulabika nti gaze ebitundu 20 ku buli 100 ku byokulwanyisa abasajja Abamerika amawanga ga NATO bibongedde okulabika nti basindise munda mu ggwanga erya Ukraine ebitundu 20 byonna mu Russia abyokyeza so for olutalo nga bwe lutambula ebitundu 20 ku buli 100 bagamba tebirina waaka tugenda kubanga tubitegeera oli mu program eyitibwa The Inside Story bwenga saka bwenga sengejja bwenga kuwa gaba gesigika myaka 12 nga pale FM tetukulangako story mukwalo nga tetuukanye na mutindo abali ku YouTube channel ya Pale FM News tuli live loud and clear abali ku Facebook page ya Pale FM Uganda mukwano gwange tuko tubenga tutambula fena oli nange Sonko Musa njagala